kati me yesimbawo nga gankubira yeze ebipande gwogenda okuwa budget y'obuwumbi aje ng'ontangazizza nnyo gwe naye sooka okitunulemu takwatanga nakawumbi n'aka gwogenda okusukuma mu budget eya billion nkwetaagako akalulu kampa emyaka egi 5 nkuwadde t-shirt yange nenkuweerako n'emitwalo 10 oba 15 ag'amafuta ga booda ng'ovuga ng'owogana ng'oweyagala lwakuba olweggulo ojja kukolerako ezizo okola emitwalo 3 oba 10 ku mafuta gange ng'ovaayo ng'ogamba muyaya akinkoledde when I resume power nga ngamba nti liita ya mmeka ya 15 nga njogerako 5 tujja nakikyekinga abantu abagenda mu bintu ebyo bantu banaku abagala obwagazi okulya who are compromised tomorrow chovola for people who understand they don't waste their time. Okay, gendo batunulye bana babadde banonya zi ticket abazi bamye ani yasigala ku kigambo kye gwoloozo omwana w'omunaku bw'aba yeebasa aloota pizza si aloota lumonde aloota miwogo gineje nga gumutugaatuga bintu bifaanana bwe bito kyalaba nze natunuuliranga abantu abakesisi nga bakwata abakyala nga babakasuka ku mmotoka miskini ali awa aleza akaana ke gwe wazaalibwa mukyala munaku nange tumanyi bamama baffe bakola ki bye bayitamu kakati owakesisi aba mutuufu naye bw'otuula ddala n'olowooza ku mbeera gy'atambuliramu olowooza yali yagadde okubeera bw'atyo era omunaddiini buli lwasituka ennyo agamba mukama katonda yatugamba tugondere nnyo abakulembeze baffe is an agent belief gwe mukyala we waka akutabukako lwakubanga pasita yamugambye n'agaana okulya ky'omugamba ng'awulya kya pasita oba seeka wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale ku mukutu twatudde dda Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira oba ondabira wonna gy'osinzidde banaemwe balinyumwe bayiri ddala tuli mu ggwanga Uganda mwe tusinzidde okulaba nga tubaweereza gwatyo komawe Uganda olw'akalulu tewali kiriwo jangu embeera eri e Kampala oyinza nga tewali kalulu ne campaign nazo oluusi weebuuza gye zaabadde nga tolabayo naye kimanyi nti nno ebintu ebyo byabula edda we nalabanga campaigns nga eza 2006 waliwo akakyamuukirira akaabeeranga mu nsi tewali nati y'amaanyi kati biveeko nati y'amaanyi atiddemu meeya agambye tusooke tubiteeke emabbali Lord Mayor njagala ntuuka obbafuga nga nkyali mulamu nga tebankubanga lwakubanga ekizibu ekiriwo society eronda bafuzi bagigwanidde kati nze kiyinza okuba ekizibu okumpa walabye ku Luzzi Luzzi tonamulabako yabadde bagamba mumpa oba temumpa mumpa oba mwagala oba nze sizze basabiriza sina kyenjagala naye yalonze formula ye yalonze formula ye Luzzi agala kuddira nsereko mu bigere nze nenzija wano okwesimbawo nga ddala ekyo kya Lord Mayor kyemwagala nkwate ne okunnyonnyola kwange n'endaba gye ndabamu ebintu eyinza obutantuusaayo Mukama yansaasira nenjagala gyoyagala ebintu bikolebwe Mukama yansaasira ekintu kimu okulimba sikumanyi kati ate bannabyabufuzi balina nnyo okulimba yenza akubuulira ekintu ekituufu nengezaako just kunnyonnyola nkulage nti does it logically make sense to you kati gw'osalewo
nze natuula nenkola survey yange ekyo ekintu ngamba buulya lwaki nali sigenda kwesimbawo ne mbagamba mulabe video yange nga bwe ngiteeseeyo mu kisinde kino mugende muwoggane mulonde baddeyo then we watch after 5 years ombuulya eki kye bakoze. You are not tackling the problem. Ate era weebuuza mu myaka 5 omuntu by'abaako wala nga tobiraba. You are not tackling abantu abali revolution abakyusa ebintu balina okubanga bategeevu obutegeevu obutali bya street kuwaga buwazi. Kati ate abantu bawano bayiga okuzannya abantu bye baagala. Sympathy. Ye musajja waffe yagize bw'ati poliisi emukuttaawo naye omuntu genda omubuuza ono gw'olaba gw'ofiirako akugambye agenda kukola ki dojja okutegeera. Nina akantu ke nnannyonnyola abantu ne mbagamba nze mumpe oba temumpa bwe mbanzize. Waliwo anti bantu olwo nga banteesewo nti ngenda kujja ne mbabuulira ensonga zange lwaki sobola kwesimbawo ku bwa Lord Mayor. Ne mbagamba nti Kampala baagibalira abantu katugambe ne bwe gibanga 6,000 nga bye balina okubeeramu. Era omusajja omukoloneri bwe yali agizimba yateekamu obuguudo obwayitangamu emmotoka ebiseera ebyo nga baagala kwakomodatinga bantu abo. Kati ekizibu ekyagwawo nti ensi yakyuka abaagirimu ne batakyuka. Ne bajja ne beesiba ewantu wamu. Kati omuntu bw'azaalibwa ku kyalo n'avubukira ku kyalo n'akaddiira ku kyalo mikisa mingi nnyo nti tamountinga too much okusinga ki ekiri mu kyalo ekyo. Naye buli lw'otambulako n'ogendako ewalala ofuna exposure n'otegeera. Kati abantu ate abafunye exposure batya okubyenyigamu oba ne banaayogera bajja kuba tebababuulira. Bwe mba wano nga nina olaba butoyireti bwange munda omwo butukula. Naye bwe mba nga nina omukolo wano nga wazza abantu batuddewo nga 2-3 toyireti ezo mu ssaawa 2 zonna ziba ziddugala. Amazzi bagayiye, obudomola buli awo, buli kimu kyonna nga tekikola ki tekitegeereka. Abali mu sinsolo babeera bantu. Naye kye kiri nti ba outnumberingze abantu abalina okubeerawo. Ekibalo kyo ekyakuteesaawo gundi weebale nnyo. Kakati ate buli omu ajjanga n'obuvunaanyizibwa tabukola ki tabutwala. Kati kyekitegeeza nti bakyafu naye kange kakira kyaffe si bibye ate abantu bangi taapu bazoonoonye. Kakati ne mbagamba Kampala bw'atyo bw'atambula. Ddayo tunuulire abantu wano mu Uganda bwe babala nti tuli obukadde 50. Ng'okimanyi according to survey abantu 4.5 million close to 5 babeera mu Kampala. Kati woddayo n'otunuulira square kilometers eziri ku Uganda. Kampala erindooza oba nagipimayo yali mu 0.tatata compared to the whole of Uganda. Kati ng'okwata abantu almost 10% ng'obateeka mu kafaaka naye wabweru yonna wakoze eki wakalu. Ensi ezaakulaakulana obeera mu kibuga ng'obadde e London ng'olaba wakulaakulanye bakutwaleko mu kyalo. Wow. Ojja kutuukayo ng'ate wali even more beautiful. Yes. Ng'abantu gye bali shopping malls gye ziri. Kati ffe ekizibu kye tulina obwongo bwaffe bwalowooza nti bw'otabeera Kampala tewaliiwo kitambula. Anti kati kyekugamba nti you will never force someone to be or do something. Gwe teekawo situation, teekawo bintu biri conducive. Towe butambala asolo sigala butambala nga tena kyanoonyeza Kampala. Kyekyoka. Kubanga omuzungu omubuuza tugendeko London naga okutudu what? Byonna byayagala nga abirina. Kakati ffe kye tulina tuli ewantu wamu. Balina okujjawo ebintu ebiri administrative nga byetaagisa bitandika okugenda. Olaba okukwata ssente ziteekwa obuteesi ku nguudo. Mukole luno mukole kino ssente ze balina zibeera awo. Oyinza okugamba nti ssente ezo tuziteese ku railway line. Railway line n'ebanga evuga butereevu okuva e Mombasa ng'egenda mu kifo mpaayo ekifo nga Luweero. Kyetugamba nti wali deserted. Nga ogivuga direct shu paka wali
container zonna we bazikolera ki we bazitikulya tezikyayita mu lugendo tezikyayita mu luguudo clearing agent baani bannannyini bintu tekigenda kubeetaagisa kubagamba kuva wano kuba ennakawa tezikyajjawo obutereevu bagenda kukola ki bagenda Luweero bwe batuuka eruweero beetaagewo okusula atuuse anaasula mu woteeri nnaku mmeka ng'apangisaawo akayumba ebitundu bikulaakulana bantu wanaabeerawo omwaka ogumu ogwokubiri ogenda kwekanga ng'awasizza bino ebintu bibeera generational biri transformation wano tulina ekintu ky'okkubirira amangu kitegeerekeke naye okukyusa okutransforminga ekintu ekinene it takes time it takes time the planning has ne bwetabeera mu budde bwo wano nabeeranga ebungereza nga abagundi abaleba bavaako conservative nekwata bye bapulaninga n'ebiteeka mu nkola yes it is transitional mwabiteesako mwennanga government kati bwana ekyekibiina kino kibeera kya kibiina kino tekibeera kya mulala kati oli tajja kuleeta mwoyo mulungi ogwo gw'abaseruganda nti bano baateesa we bati tusigale nga tukikola oba tukirongoose twongere okiddaabulula nti onaleseewo UPA nungi tebadde tegira tugirongoosezaamu tutya kati ekyo tukiraakinga kakati baliwo babeerayo owa woteri omulaba bwakoze owakataka nga akatunda oluguudo lwaiza genda Hoima it is a very good study case genda Hoima olabe bateese ekisaawe ky'ennyonyi abangamba ettaka ssebe lya hotero tokyagula yes lwakubanga abantu it is not skyrocket science abangamba Hoima kati natuuka Hoima kati nze kankubulye natuuka Hoima nga tuvuga okuva wano nga tugenda okuzimba nali ŋŋendera ku kapini tuva wano tusimbula budde bwa kirenjala ennuma nga ogwe nali naye yali yeebase ne muzuukusa nga mpaakiza ne mugamba owaayi zuuka wano tufuneyo ku kyakyayi ne Rolex yaffe wano tweyiye agenda okuzuuka nga badde tukyagenda ne mugamba twatuuse dda tuli Hoima ne ngamba haji kondo tetuli Hoima tetuli mu ziteze tukyali mu outskirts nga nyimiridde mmanyi tutuuse Hoima haji totwala Hoima nkya ngendo natuuka Hoima buli muntu yali tuuseeko Hoima waliwo wooyitawo we baateeka ebipande bya abusa bwe bati otuukawo ng'olinga ayita emuyenga ne ngamba bino ebintu biri Hoima nga ndaba enguudo zenzi zempitamu nawa gye mbadde empise nga sikikkiriza ogenda okutuukayo ng'abantu gye bali bizinesi zikola genda olabe enguudo zaayo bonna babukola kolasi va kuwamuwa wano mu industry atwalibwa amazzi naye ng'ali Hoima naye ng'ebyalo bye tuyisemu okutuukayo lwa kisaawe ne airport byonna bikyuse stadium ne airport ebintu byonna facilitations ziri bwe ziti nti omuntu tatya kugenda wantu ekifo kikulaakulana bantu kati gwe okukako omuntu nti va wano ogende wali oba omala budde embeera ennungi ejjawo omuntu nze natunuuliranga abantu abakesisi nga bakwata abakyala nga babakasuka ku mmotoka misikini ali awo aleze akaana ke gwe wazaalibwa mukyala munaku nange tumanyi bamama baffe bakola ki bye bayitamu kakati owakesisi aba mutuufu naye bw'otuula ddala n'olowooza ku mbeera gy'atambuliramu olowooza yali yagadde okubeera bw'atyo ogenda okukyezuula nga mbeera nze sobola kaakati kulonda mu 5,000 ne kugamba nti nesiga era gwa Alan gwasudde awo ssente zino because it's nothing to me naye singa obadde wano n'omusajja ali wano mu kuzimbazimba n'aziraba akola bw'ati siga nsobola ga siri mubbi lwa mbeera entuusizzaawo kati nange sisobola kgenda ku luguudo n'entundirako bintu lwaki gamba n'okukwata akacupa n'okayisa mu mmotoka kati mbeera gye ndimu gy'okoma okulinnya gy'obikola twatambulanga ku byalo nga tuli ebikajjo tukyasobola embeera ekyuka mulimu ebintu bye twakolanga navanga ebweru ne tugenda ku beach ne tuli ebyennyanja kati nsobola okwambala ekinu n'onsanga nti ndi eyo mu buguuni nyambadde sleeveless status egenda ekola ki kakati omuntu ono nga tonnaba mmubuulira nti nno addugaza oluguudo weebuuze ki ekimuteekawo kuba batabikola bali mu kutunda mibiri gyabwe naye n'ababikola tebabikola lwakwagala kati lw'otandika okubirowoozaako ogenda otandika okufuna amakulu gaki ky'olina okukola kati ebifo biri we bitandika okweta
mulimu ebintu by'olina okukkiriza. Nakugamba agenda otunuulire Rio de Janeiro eya gundi Brazil. Bakyuse ebibuga ne babikyusa. Ekibuga bakyali ku outskirt ne babikwata ne bakizza emabega abantu bo bavaayo buvi ne bakola ki ne bajja genda Lagos genda olabe Nigeria Abuja balina ekibuga kyabwe nga kyekwata kikubiridde nga kiringa Kampala ne bagaa kati tugireke is a working capital tukolemu abayiri byabaki bonna bakole ki babeere tugende yes tugende tu developing ekitundu kyaffe tukitandikire ku program nga ne waya zino zolaba eziyitawo teziyitawo byonna physical planning nga emanyi nti amasannyalaze agagenda okugenda bwe gati gali voltage bwe ziti bagateekerewo pipeline okitegeera ebungereza wabanga wanaagwawo omutawaana ku underground tekibeetaagisa kugenda kunoonya waya kije biri bajja obujja plan nti wano twayisaawo cable bwe ziti wano kyakola ki olaba ne Israeli wano kuba Uganda ng'amini akkiriza Abapalestine okupaakinga wano abagiyita ni Operation Thunderbolt okujja wano banoonya yakuba kisaawe kya nnyonyi kati ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe architect wakyo yali muki mu Israeli baba wabipulaani bajjira ku pulaani gw'okanya kulaba omusajja ayingira wano bazze bagisoma kati n'ekibuga babeerawo ng'olwedde bakimanyi nti no pipe ziyita wano amasannyalaze gayita wano kino byonna nga biri planned nti ne bw'ogenda ng'ogamba nti ngenda kuzimba wano nga bakugamba ettaka weeri naye awo tetwagalawo kizimbe abagenda okukola music amabaala balina kubeera mu budde bweri si residentials mugenda kuwoganyizaamu bantu gende China bw'oba oyagala kugula furniture olina gy'olaga ab'amasannyalaze nti buli kimu kyonna kyali planned on purpose kati ffe wano Uganda wookera ku makya n'okuba engalo baakoze oluguudo oba okyakuba engalo ogenda okulaba akamotoka ka national auto kapaakinze nga bavaako n'ensuuluulu papa wano si wekiri kyagala kiri wali nga nabo bakoonawo bamala balekawo emyezi ebiri nga amazzi nga gatandika okugira improper drainage nga bivaako wosanga omuntu nga ayisizza budget tugenda kusimba muddo ne bayisa gwa billion 2 ne baguzimba naye nga tebateeseeko programu yonna yakugulabirira omuddo tebagufukirira omuguddo teguzika tebagusaawa nga tebiriwo ddakiika emu ogenda okulaba nga tebikyategeerekeka kyova oyita mu kibuga n'osanga fountain nga bagiteekako butayiro bonna bwabwatuka mudda tewaliiwo follow up yaliwo era bw'oba oyita ku northern ddayo otunula ogenda okulaba oluguudo buli lunaku nga waliwo abakuuta go ask yourself who owns this ojja kusanga nti mu China mulimu ebintu yes akiddabiza bakima weebale kati continuously ekyo bakiteeka dda mu program omuddugavu takirina tekisobola kuba nti kyaffe ekyo kati mulimu ebintu ebimu nga just kutegeera era nze nabagamba zino ensi zaffe ziganya okugenda wala lwa nsonga nti kasita society etandika okulowooza ku bannabyabufuzi nti be bagezi terina gyeraga ate ensi zidde batutegeerera anti kyenkugamba kati mumuba mulowooza nti bagezi naye mu nsi waliwo ebintu ebi byolina okutegeera waliwo enjawulo wakati w'okusoma n'okutegeera osanga omuyivu ng'oluzungu alufummula asobola okukola bino n'ayogera kino naye nga musiru kati leve ey'okupulaninga ebintu ebyo nga si gyaliko yakuraminga oba mateeka balina ebyabwe bye boogera naye mulimu abantu abaleeta results abakozi balina kubeera balala they take time to survey they have think tanks abantu batuula ddala ne balowooza kino tusobola kikola ki omuntu alowooza ekintu ekigenda okubeera fundamental ekintu ekigenda okubeera ekinene talowooleza ddakiika emu topulaninga tosobola kukyusa kukola change ng'ogikolera myaka 3 change ogipulaninga ng'olina ogiwa gestation period yaayo myaka nga 10 okutandika okulabirawo ddala strategical change kati bw'otandika okuteekawo mu bibuga ebyetoolodde conditions
ezitandika okujjayo abantu eno they decongest. Bwe batandika okudecongestinga n'otandika okuyita mu kibuga nga tekiriimu bantu, there you can develop. Ate waliwo n'ekintu ekituuka nga kiri ku overflow, diminishing return. Tekikyasobola kukulaakulana. Gwe bwe nkutuma nti genda ogula ettaka e Nakasajja, nkuga nti mu myaka 10 lijja kukulaakulana. Value ekole ki? Ekulaakulane. Naye bw'oligula ebwayise mu Katanga, ne bwe lirimalawo emyaka 10 terikulaakulana. Kuba lyatuuka dda ku kapasite yaalyo. Ate era we liri si wa bbeeyi. Oba okitegeera? Kati okutegeera okwo si kwa buli muntu kutegeererawo. Kati mulimu ekintu ky'olina okuleka nti kyafa. Kati aba Nigeria kye baakola baaleka kino ekibuga ekikadde ne bagaa tetujja kuba bannansi. Kikugaasa ky'okunsanga wano nga nzimbye ekizimbe kyange kya miliyoni 5 n'okimenya lwakuba saabadde na plan in a third world country. Mumanye nti kino kyakola ki? Kyafa. Ate naffe bakizimba tulaba. Bakizimba mulaba. Kakati gwe ddayo omanye nti kino kyafa. Nti Nakaseke. Ali virgin. Tugende tutandike. Tugenda ku demarcatinga tutya. Batuukeyo nga nze nali mu America nagenda e West Virginia nga waliwo area ne bw'oba oyagala kukyusa kala ya luggi. Ogenda mu council. Kuba enzigi zaawo zonna nzirugavu. Ndi Haji nga bw'oyogeddeko wano Hoima. Ng'oli awulira buli ngaga Hoima no business is booming. Is booming. Kijja kitya. Maze emyaka 5 sigenda Hoima kanzere yokke Hoima. Ensi ezigenze nga zikulaakulanye. Ddayo otuuke bw'ona atuuka e Rwanda era ogenda kubulaba bugundi obwo bu-organized neighborhoods. Oyingiramu n'ovuga eka nga 5 nga bazimbye obuyumba obufaanagana. Butonotono the cleanness enzire. It's mindset. No, actually mbira banye Bungereza. Wano kalina wali kalina tunulya kirizi apartment. Novuga kaleni bwe kati. Nga bufaanagana. Buli nyumba erike namba. Kati awo nga mumanya mutuuse cooperation operation erina okukolebwa. Naye kaakati ogenda kujja wa Haji omumenye nti wano walina kubeera wa apartments. Mulimu ebintu by'olina okukkiriza nti kino kyakola ki? Kyafa. Kati eno ghetto yaffe tugireke. Kampala ghetto. Okay? Abantu kye balina okukola kugamba nti kaakati tute emyala. Mulaba amazzi gagenda kugenda gati obuguudo obulimu obutono tubukole ki? Tubukole abantu tubaleke bakole. So si kujja kutandika ddayo genda oyite Kololo. Tunuulire ennyumba gyeri, otunuulire space gye baalekangawo. Ogenda otunuulire Westate Agibakaluba bw'asaze. Ojja birabanga byanjawulo. Obwange nja kuyisaamu akaguudo kafaanane bwe kati okitegeera. Yitawo wano KCCA tugamba fuuti 6. Abasajja bali ogenda okulaba abakoloneri bye baakola. Ne mu America bejja okusangayo ennyumba eri wali wano wabweru waliwo ka distance mulimu ebimuli. It was intentional. Naye omusajja ogenda oyite mu kisaasi ekikomera kiri wano bw'oba onaayitawo omala kubanga asembere wa mulirwana bw'ati wano waayingirira ku kageeti oli naayitawo then n'olyoka owugula oleme kugwa mwala okomewo. Ze tuyita neighborhood ezikulaakulanye. Waliwo akantu ke nalaba ababadde e Bungereza bannansi muyinza okukanyunyonnyola. Kansanyusa nnyo but kampa ekyokulowoozaako ne kati lwentulaawo nkalowoozaako nga ntuuse okunoonya parking. Bw'oba parking ekiro e Bungereza ku street waliwo we bateeka obupande oba from parking saawa zino paka saawa zino. Sikufiirawo. Wano naye onoonya parking. Nga bagamba obudde bwawo si bwa kupaakinga. Waliwo akaabalema. Naye buli street gy'otambula ekiro buli street n'emisana bw'otambula olaba akantu ako. Ate n'abantu ne babayidinga n'ekyo ekintu nti omuntu yeetoolola London namba nga weetoolola Regency nga tolabawo. Omulegensi omwo bwali bufo bwange kuba nakolerangawo ku Piccadilly Circus. We wali ekyeyo. Naye akantu ako kanyumya ne ngamba amateeka gabeerawo naye nga gamaze kula abantu batandise okutegeera. Omuntu n'ogenda wano ku gavana omuntu n'akwata emmotoka n'agiteeka wakati mu luguudo n'amala n'ayingira mu kiraabu. Kati ate kinyiiza nnyo nti n'abantu abakola ebintu ebyo mubayita bagezi. Tugamba oyo baaba oyo alina ekiguli baaba. Wano ekintu ky'olaba abantu kye bakola abantu kati nze ondaba singa nagamba nti nno ngenda kwesembawo oba ngenda kukola kino bwe kiti
omuntu wano n'okumanyiira kwajabuza agamba oyo yasomawa agenda tugamba ki bamanyi be balina okubagamba kyova olaba mulimu amazina ge sitasobola kwenyigamu teri muntu agamba balala nti tebategeera nga muntu atategeera kuba ye kyaba amanyi bw'oba omanyi kifu ng'olowooza nti kyekiramu obaako ekikyamu kati abantu webato we batambudde nkubuulira mark my words temugenda kulonda ekisanja kya myaka egyo tugenda kudda wano we tulibanga tuli balamu mu asatu mu gumu nga bwe mubalonze nga bwe biri nga tewali kikoleddwa tewali naye nga babadde mu parliament bakayana bakasuka entebe nze nkugamba ku kino ekyobwa road mayor nga wekiri that is a guarantee mulimu ogamba nti nno kakati wano tulina kuyonja buyonji tulina kwera tulina kukola ki but you don't promise people change etasobola change erina okubeeramu wano to be visible eri so strategical nti erina kukolebwa na wabweru kati oyo Kampala omulaba alinga kizimba kizimbye ng'obulumi buli munda olina kutulisa eno bweru eri munda ne kikkakkana kati olina kukwata abantu kusooka kubajjamu nkuwa example entono ennyo olaba bw'ogenda e Bungereza watuuseyo enguudo ziraba zitambula bulungi bukaabu bwonna wabutuusewo nga woba akateekawo okalaba konna keeko katuukiridde bulungi olowooza bakozesa seminti wanjawulo nnyo ku waffe afaanagana naye elements kali kakabu gye kalimu ze katambuliramu si zezaawana e Uganda over congestion bwetuuka mu nguudo kyova olaba ng'ogamba nti nno jaamu yakutte neekwata ne booda tokiwulyangako olinga akyogera bwe bakwata booda ki ekiddako ku kakabu waggulu okitegeera bapedestrian gye balina okuyita nga kakabu bakakola ki kapu apu bakakubye leero ne bakakuba n'enkya ng'otandika okwebuuza lwaki ebyaffe tebinyirira ogenda okulaba nga kakabu katandika mpolampola okukola ki okuggwerera disorder lwaki muli bangi nange no munange mbadde sikamanyi muli bangi bwe zitako bwe zikola mbadde simanyi bakayita buno bwo ku mabbali okitegeera ogamba no basiga white ne black mbadde simanyi bakayita kakabu tekasobola na kunyirira kuba omwana akayisaako enfuufu dakiika emu kati ng'ogenda ogamba obwawali bifaanana bita genda olabe enguudo ezo nga zikutte oyita mu Dubai oyita mu jamu ne bwabaawo asigala akyamovinga the moment waakwata they will devise a plan wano tusobodde tutya okukijjamu kuba bamanyi ekisobola okubaawo ng'abantu beetippi okitegeera kati okwo kulowooza kwawala kati nga babeerawo bali awo beebuuza lwaki muli bangi mwetumye wantu wamu kakuyiteko ono n'agirinya eno n'agibetentula n'atambula n'akola ki n'agenda lwaki kiki factors kyeziremezaawo abantu ate gwe bakutte ng'ayita ku pavement bagamba omwana muleke naawe muleke ekyo nakyo kyangu nnyo ffenna tuli bannayuganda e Bungereza gye wabadde omuntu ng'alina embwa ne bakusanga ng'otambuza embwa eyo nga tolina w'oteeka bubi bwayo okimanyi nti bakuba tiketi olabika wayiza anyway betosobola kubimanya nti olina okuba ng'olina akasawo omugenda obubi bwayo bwe bugiraawo oyambala giravyo ng'ogikwata ng'ogenda n'obubi bwo etteekawo eri ate era kale omusirikale ayimirira n'akugamba nti tulage ogenda n'olaga agamba genda nali mu America twagendawo ku Capitol Hill nga tulina wetusala ne banga tosala tugende eri ku gundi bajja tukwata kusala kkubo we tutalina ddiita ne baga wano waliwo restrictions olina kuyita ku side zeeri lwaki batangira accident ziteeta nze n'ebitala bya wano mbirabako waliwo time wetuka ne byaka nga biraga abantu basale neŋŋamba wakati bano abaffe wano e Uganda tubitegeera ng'olaba buli omu atambula byo ow'emmotoka agivuze owagona neŋŋamba okitegeera kyengezaako okugamba kati bino ebintu tebiri mu ssente tulina mmeka nalinda byeka abagaggawala nga bakozesezza ssente entono okusinga ku bazirina ne babayitako it is strategy it is deliberate thinking and planning abantu abagenda mu bintu ebyo bantu banaku abaagala obwagazi okulya
who are compromised tomorrow. Chovola for people who understand they don't waste their time. Okay? Gendo batunulie bana babadde bagabanonya zi ticket. Abazi bamye ani yasigala ku kigambo ki. Duli yali kubuweereza kye kyatuusewo kubuweereza. Yabadde anoonya mulimu. Anoonya kyalya. It is reality. Chovola mu maaso g'abategeera we don't waste time. Yafuuka survival. Oli ayogerawo ebigambo ne bikuwoomera okufaako obufina ogamba yono lindako okutuuka nga tafunye kyayagala. Olabe bwa defying. Okitegeera olabe bwa defying. They didn't mean it. Sikyali ku kyovola abantu omuntu ng'atuuse ku level bwetu wali olabyeko okwekalakaasa okubeeramu abalina. Kubeera mbaffe. Gwe bagiza ate nawe kati toli mu level eyo. Gwolaba olinga afiirawo nga teri alina bukadde 10 alina bya planning nga gwogenda kusanga nga bamukuba migga egyo. Kakati abantu abasinga bakozesa its manipulation. Bali balwanira gwanga. Ati nsigale ku byakusomesa. I'm not attacking anyone. Naye nkubulya ku level ya kutegeerekeka. Mulimu abasajja abaakolanga ebintu byabwe bamandera baani. Level gye batambulirako yali genuine. Okitegeera ng'olaba waliwo ebiriwo. But the deeper you go bw'oba olina connection bw'oba olina area ku what happens in real life, you go back home and do what you have to do. And what you have to do is up to you, not anyone. Si buli muntu kukumatiza nti gundi yagenda okuyamba gundi. No, oddayo n'osala entotto nganze. Neeyambye ntya. Ensawo weeri tebakulimba. Kati obyembadde nkugamba bizibu nnyo abantu okubitegeera. Naye nkugambye emyaka egi zigenda kuyita you go back. It's until abantu we balikkiriza abantu abali transformational. Okwogera gwegenda mu America ono bali bamuyitanga Bloomberg waliwo awo yajja ne yeesimba kuba mayor. Ababulinga they were all millionaires, billionaires. For someone to qualify to be the mayor of the city. Hekati mayor yeesimbawo nga gankubira yeze ebipande. Gwogenda okuwa budget y'obuwumbi. Haji. Ng'ontangazizza nnyo. Gwe naye sooka okitunulemu. Takwatanga na kawumbi n'aka. Gwogenda okusukuma mu budget eya billions. Agamba. System ejjudde abalyake. Olinga ayagala gundi njagala gundi mperezaayo ko nange njagala kano. Mugenda okyovola mumaliza ekintu ekirina okukolebwa billioni 3. We mumaliriza okutema mu bamusigazaawo bina. Gudulwa baluyisa teruggwanga. Naye n'okusooka okwenaza. Abayala bajja batema. Gwe wali ogenzeeko ate the society believes it batuuka ekiseera nga is the order of the day. Gwe wali obaddeko mu mbeera ne bw'otambula butambuzi n'ogenda katugambe owa poliisi alina kyakuyambi. Osobola okutambula nga toleseewo omutwalo oba ebiri. Ne bw'aba tazikuwadde era oba oli awo ng'omugamba. It's in us. Kitulimu. Teri akola kyabwere, teri ali ayinza okuba tannaba kikwatwa, but you know you have to do it at the end of the day. Abantu ne bw'okibagamba nti is mental conditioning. Kati ffe tulina wano ebizibu bingi. Nakugambye obukulembeze bubeera transformation by think tanks. Abantu ababuuza lwaki gundi avuga emmotoka lwaki nze sigirina. Olunaku lw'otandika okwebuuza lwaki, lw'otandika okwebuuza ebibuuzo ebituufu, otandika okufuna answers entuufu. Toso wane ekintu kye tulina kati economy zaffe okutambula nabasomesa wano ne mbagamba nti dayo otunulye census ogenda obuuze checking ne data wa revenue obuuze bantu bameka abasasula emisolo. Ogenda kukyekanga abantu 20% at most be basasula emisolo. Wane Uganda. Yes. Ogenda okukimaliza 8% bo baliwo bubeezi. Who has bameka wana abantu abalina formal jobs. Kati abantu hajo basanga bagamba mboli wasabwa basasula omusolo gwa business. Toyinza kukola n'ofuna ssente. Anti kati bye nkugamba nti no omuntu bw'aba afuna asobola okuwa. Kati kijja bwe kiti omuntu okola
muli 20% ekinana tekikola musiiba ku mirimu gyammwe mutambula mukola jangu gundi okole mulete kino tolina budde bubeera mu myenge tolina budde buli kaseera oli ku stress za mirimu kuweereza ggwanga bakujjako ssente olina be walese ku kyala abazannya luddo wezinaatuukira ku munaana nga batabuse gundi ansaze agize wano bwati ne bwati nga babuuka ng'amugwa mu bulago bw'amukuba agwamu gumu ebiri ng'ayiika omusaayi mumugende ku poliisi bw'amala okugwa awa abapoliisi emirimu owa poliisi tamusasulangako za musolo n'abeera awo ne babeera ku fayiro ne kafayiro naye kabaddemu ate n'akanyigira ono enguzi kinkwasaganyizawo tujja mumusiba tujja kiwulya mumujje mumutwale mu ddwaliro lya gavumenti tasasulirangayo musolo ali ku bya 20% abakola ki abakola kakati gavumenti nayo gisaasire egenda okutunamu abantu baffe tulina okubalabira ate abapoliisi okumenya amateeka kunaabaawo eggwanga lina batulemye so tulina okubaweereza tukole tutya sente tetuzirina kyebava bagwa ku alani akola kino omusolo tukwataagako zino kino tukwetaagako kino tukwetaagako bakukuba emisolo left right center basaasire nabo bakola ki baagala sente ekivaamu nga tokyasobola naleese ebintu byange konteyina yantabuseeko akaduuka obadde okozesezaamu abantu 10 olugira bwoti bwoggala nga ne 10 ligenda ku statistics ez'ekinaana okitegeera bakunyize olemeddwa okukola ate nabo basaasire balina okutambuza ki eggwanga bamaliriza bukinga abaana tebagenda kukola nga babeerawo nga ne bali 10 nga lyeyongera ku statistics z'abali unemployed naye ng'ekituufu kyali badde before we develop nga tetunaba kutandika kino how can we get the 80% okubanga bakola noonya Google oteekemu unemployment in UK bajja kuga unemployment esituse nnyo eri waggulu eri 5%. Kakati how can you compete? Haje ekintu ekyo nakyebuuza. You see there are certain things abantu be balina okutegeera. Haje. How can you compete? Ndabuuza. Nebuuza. Owulira. Ntambuleko Bulaaya eyo. Netherlands, France wa. Naina ojjo kyogereko. Bulijjo nebuuza. Bwogenda mu Europe eyo. It is very hard for Abannayuganda abaagala okukola. Okugenda. Wallahi omulimu ne gukubula. Kizibu. Nti ndi Bulaaya. Naye omulimu guganye. Gwabuze kizibu. Era osanga omuntu gaga yagambye tayagala bakadde. Yagambye tayagala security. Yagambye alina gwanoonya. Ate n'amala n'agufuna. Kati nga neebuuza bano baakola system ki? The idea kufuna abantu kubannyonnyola kubayigiriza kuba conditioninga kukola mirimu. First of all, one in Uganda, we need to revise our education system. Education yaffe tetuyigiriza kulowooza, etuyigiriza kukuraminga. Nosanga omwana nga alina subjects 8 asoma kino byata applyingangako mu bulamu. Naye ng'ate ow'omukyayina atandikirawo already nga bamulonze bonna okuva mu primary okasanga kali awo baakalaze edda toilet paper bagikola bwegiti production baakiteeka mu bwongo bwabwe nti kye tulina okwagala ne bw'osanga abaavu abali mu kyalo emmanju omusanga alina yakuuma akakola toilet paper n'apaakinga ng'alina supplier gwaweereza. They create their own jobs. Wano bali gavumenti etuyambe. It is mindset. Okitegedde? Oli tatuulangawo n'agamba nsobola kukola ki? Kubanga mu nsi zammwe eyo Bungereza ndaba abazadde at 5 omwana we ng'ali 5 abazaalidde eyo. Kanna mukwano gwange nabadde mbuuza nga ngamba atwala omwana we ku swimming. Naye ng'alabika akikoledde ebbanga kubanga omwana muto. Kati olwo nabuuza nangamba nedda wano gavumenti ekugamba nti omwana at least alina okuba nga alina ekintu kyategeera kyamanyi kyayagala. Kati abamu muleka akikuze. Abamu basanga omwana wange agenda ku swimming, abalala ne bagamba omwana wange agenda ku mupiira, abalala ne bagamba omwana simanyi agenda mu bbale, simanyi abalala omwana simanyi agenda mu simanyi saxophone simanyi biki. Naye olw'eggulo omwana avudde ku swimming. Kati nga neebuuza
ngati nga nebuuza abazenga ezo sente zireke zisaving odde wakokole naga gwe kyo kimanyi wano omwana okula nga talina kyayeya kati fe wano okiraba Alan ekiriwo namala kutuuka Bungereza ne mmanya nti bannayuganda tuli bagezi olaba omuntu gw'okola naye ebyawandiika n'enizoningaye n'omanya nti mufu naye ate bwe mutuuka mu production bo balinga society batusinga abaana ba wano bagezi nnyo naye tulina mental crippleness etulimu nti tetwekkiririzaamu nti tusobola okuyiiya ensi gwe weetuuse nga bw'ogiraba olwaleero okusanga munnayuganda ng'akola eggiraasi eno tokirabangako nti n'abayivu bonna babaddewo emakere batuyita bakoze emmotoka tebaawula wakati tebalina njawulo wakati wa manufacturing and assembling babuuza ebyuma mwabyokyerezaawa abireeta gyabireza naye baliayo basoma ne bavaayo ne bacucumya ensi bw'osanga be ba PS be bakola ki bali awo boogera bwogezi nzungu bamanyi kupanga fayiro kakati abagezi abayiribi bali eri mu kikuubo gw'osanga ng'atematema kino n'employing abantu 10 bano we bazireeta bano abayize eno abasomye nzungu ne batandika okutematema kiragawa okuyigiriza society n'okulowooza obulowoozo okupanga kirala nkugambye tosobola kubanga ensi zonna zikula production tosobola kutunuulira production y'abantu 20 nga ekinaana egidipendingako olowooze nti esobola okubeera fruitful tekiriiwo tosobola kukwata n'oteekawo program n'okwata sente n'ozigenda n'oziwa abantu nti mwekulaakulanye it has never succeeded anywhere buli kintu kyokola making sure nti n'okinoonyerezaako okubawaayo obukoko tekisoboka omwajano n'embuzi kugombolola tekisoboka waliwo omusajja yagenda n'ayogera n'agamba nti bwe yagenda mu bya kanso yali musajja mu America eyo in fact Elizabeth Brown yakoogera n'agamba nti nno baatuula ne batandika okudisikasinga engeri gye bagenda okulongoosaamu emyala abantu ba wano gavumenti ebayambe ebawe kino ebawe kiri n'abagamba no you have to understand this okugenda okugogola omwala n'okutereeza ewantu it's not lack of resources it is mindset nti aweewanga amazzi ne gajja ne gakulooginga bwe mba nfuluma bwe ndi nga muleete akakumbi ako mujjewo ebintu bino bindere bikundeetera wano bisooto naye ow'omu ghetto ne bw'agasanga awo ngo obuveera bugize bwe buti abuuka bubuusi n'atambula it is poverty mindset emulimu to the point nti akiraba nti with that it has got nothing to do with him and it doesn't bother him obuveera bwabala kati ono n'alekawo n'oli n'alekawo and so omanyi kyatuuka kyakola ekuleetera obuteeteekako obuvunaanyizibwa eva n'olowooza nti waliwo abalala abalina okkikolera ani alina okkikolera kati kyovola buli kaseera be basiiba bakaaba gavumenti they have never taken responsibility yes nga mugira nti no bye bagira simanyi presidential gundi anobasanga awo nga bagize nti bagenda kutandika okwokya obuuma noteekawo ne mubeera ku miliyoni 3 ye contribution yammwe kwogenda okujjezesa sula ennyumba ezabiri omwana abaana okubatwala mu masomero ne gundi the poverty mindset ekubeeramu nga gwe ekulaga conditions mbi njereere omuntu okumuyigiriza okuvuba kikola emirundi 10 nnyo okusinga okumuwa sagala onjigirize ompe kyennyanja njigiriza we bakikwata ddayo ogenda otunuulya programu zonna ezigabidde abantu wano ssente mpaayo emu ya succeeding it's not if the mind is still poor ne bwenkuwa ssente balopera muzeeyi watuwa ssente wano nezikola ki nezikola okuwulira nti buli omu alina ofunayo emitwalo 5 bwe zibeeza abangi ozirabanga ennyingi ne bamala ozitemaatema nze muzeeyi yafa neyaleka ssente ku akawunti omulaze yaliga musajja mugagganya twagenda okutunamu abaana tuli bamekanga buli omu atwalako nga 8 emiki ssente omunana eki anti miliyoni guli oli muwe 15 abawala babawe mu 8 ogenda obibala naye nga kuye ng'omwo zibadde ssente kati ng'ogwana okukola nti nno taata wange agenda kukola ki
agenda kumpa wakutte dda sente zino n'ozitematemamu according to your numbers. Nti tulina abantu mu bungi naye they are not productive. Wano wosanga abantu bagamba muzaale tugenda kukola ne bigaana kati we byagaana babagamba temuzaala gwasinga abakyalina obungi bangi mulimu ebintu nga bimenya abantu naye society yaffe obutamanya enyiigira asomesa okumanya enyiigira asomesa okumanya munnabyabufuzi ne munnaddiini bali aba bwe bwekwata okujolonga ensi yakwata sente ze n'atandika okugenda n'azijja mu kiitavu n'akola kyakoze kyonna ky'obaako ky'oyogera yakukwata bw'ati naye abangi waba n'aba baliwo nga akuyita jangu babuulire bakkakkane. Omungereza bwe yali ajja wano agenda otukolonizinga yasooka kusukuma bamissionary ne bababuulya ne basooka babazza mu kyaki ne bakola bati era mwangu okubookya tolowooza nti nno yali kyakola takitegeera agenda okutuuka nga the disobedience the arrogance gwegezaako lumu okurizoninga n'omuntu ali overly religious ojja kulaba where the logic stops. He's conditioned not to think. Era buli kyoyogera akugamba bino tobiteekamu kutegeerakwo bino tebibeeramu kutegeerakwo. The thinking has stopped. It was properly orchestrated. Omuddugavu tasobola kiraba era no, you even feel bad nakirowoozezaako nagize you go back and obey. So bwe kigaana nga munaddiini agamba era munaddiini buli lwasituka ennyo agamba Mukama Katonda yatugamba tugondere nnyo abakulembeze baffe. Is an agent okuyamba okukkiriza for you not to think omukulembeze mukwata omusuusuubye era wano banaddiini bw'oba olina voko olina ki sente ojja zifuna emmotoka ojja gifuna buli kimu ojja kuba okifuna. You are part of the racket. You are part of the racket. Ate wano omuntu ng'oyagala okumukwata munnayuganda talk about belief. Gwe mukyala we waka akutabukako lwakubanga pasita yamugambye n'agaana okuwulira ky'omugamba ng'awulira kya pasita oba seeka. The belief, the inferiority atunuulira oli omuntu nga ye ategeera ennyo but they are human nabo balina n'ebizibu byabwe balina n'amazambi gaabwe kati banoba when you try to explain it to a layman awulira kyova olaba kati batugamba abo babakalu baba bakafiiri baki. No, we have developed a mind which questions ekintu ky'otasobola kujja ekintu ky'otasobola kujja mu kamwa ka mwana wa western child. Why? Era olw'olugira bw'ati ng'agamba no, they will explain. Wano genda kitaawo omubuuze waayo olabe olugi gye lujja okuva ombuuza otya. Mwana we bula yabuuza ne taata we ng'akomye okusomera ani ogwogera ne kusimu. Yes, they want to know why. I'm talking to your grandma. Oh, okay. Curiosity. Wano obuuza maama we taata wani gwogera ne kusimu. Akuba omulaawo n'otereera. Olumu okwebuuza y'entandikwa y'okumanya. Nze njagala nnyo ne neebuuza lwaki ekintu kino kiri bwe kiti. Otandika okufuna answers instead of presuming. Omwana yagenda n'abuuza nnyina n'amugamba nti lwaki ekyennyanja kino okifumbira mukitemako omutwe. Omwana nnyina kyava amugamba nti tukitemako omutwe kubanga ewaffe tetufumbirako mitwe. N'amugamba nonze we nagenda mu bamulirwana egundi bali ekyennyanja ng'omutwe gukola ki kweguli. N'amugamba nti lwaki the why nga maama tasobola ki explaining but ewaffe bwetu we tubikola. No, n'akwata essimu maama n'akubira jjajja n'amugamba nti wano ne muzzukulu wo agamba nti n'ekyennyanja tukikole ki tukifumbireko omutwe. N'amugamba oli kyava amubuuza lwaki tokifumbirako omutwe nti twali tukula twalabanga nga ekitwe ng'okisalako n'okijjako. N'amugamba twalinga tubwekito kuba empuuta ebiseera ebyo zaabanga nnene nnyo ate ng'akasepiki tulina katono akenva kyetuva twakwatanga paati etali necessary ne tugikola ki
ne tugijjako kati oli okkulanga ekyo kyalaba yakitwala literally yakitwala nti kyekyo teyaquestioninga lwaki kyakola ki bimeka wano bye tukola without questioning. Omusajja yatunulya mukamwana nga ajja abigula ebbina ayingira olujja n'amutunulya bw'ati n'amwegomba baamugamba luvannyuma nti oyo mukamwana n'agamba onfudde ne bagamba nti mukamwana bw'anaabanga ajjano mukamwana teyeebamba lujja bw'aba ajja ayitire ku mabbali bw'ati ajja eno bakitwala literally talina kuyitawo talina they don't know the reason as to why Nazara tokwata mukodomi omukafuba kyova balwala Parkinson ne batandika okukankana buko awavaawo navaawo enkuba etonnye bannange mwebale nnyo omukolo gujjudde emikisa lwaki ebadde tennaba kutonya nga mutuba bakizibwe bagiroge bakizibwe genda genda mumuwe ssente agenda avunika ekibbo weba ebadde yamikisa lwaki ate mubadde mugiroga muleka agaba n'emikisa gye bw'amaliriza okugijtwaliyo you cannot chain a brain which has set itself free. Nze obwongo bwange tekyali asobola buggala kankunyumizeyo akaboozi haja akasajja twali eyo Mbale tugenze ku Papa Party wa Douglas akasajja nkajja kagamba kajja keyisaayisa nakagamba abali ku motoka basoloza tiketi mumpeeyo ko omutwalo munguleyo ecupa za kirabu 2 nga bali ku taxi bakazalawo soko tuvire nakasajja kagamba ngenda batera enkuba nga abantu balowooza byakusanga nga nozerere haji twagunala to nga kakogera haji nga tebadde kire enkolera to wa kakati netukayita ebakagamba muzeeyi nekagamba mundabye nekagamba kati mukole kyembagamba yomalirizeyo emboozi ojja kunzija mu mbeera mungulire chupa 4 haji yomalayo emboozi ojja kunzija netukulya akasajja ecupa za bbiya mmeka nya nekayingira mu kisaawe nekagenda nekatula eri mu nsonda nekakwata akasigiri kaako nabiki nekagenda eri mu nsonda haji enkuba neekya nekamanikakuma nekagamba bannange njikwatidde essaawa 4 ennemeredde awo enkomye nebakagamba kale weebale nekagenda enkuba neetonyeera haji obusajja obaloga enkuba gyebuli maama walani Cruise nkusaasira mutabani wo bwato bwalabise naye tujja kufuba nnyo okudiringa naye nga bw'anaabazze. Omusajja ali mu Nigeria yagamba nti bw'obanga okyali limited by religion and culture kitegeeza obuyivu bwo tebulina kye bukuyambye. Nina omuntu gwe namanyaako yatunulanga akasana ne kababirira abantu emyezi n'emyezi ebibala byonna ne biggwako. Bwe yatuukanga n'atunula ku weather focus n'atunulanga enkuba egenda kutonnya n'abayita n'abagamba mujje tusome tusabe Mukama Katonda enkuba ekole ki etonnye. We waayitanga ebbanga enkuba ng'etonnya yatwala wano nga bw'onaaba oyagala bakusabire nga gw'oyita kubanga kye yakola kyali kirabibwako. Kati mulimu abantu kuffe abavumbula omuntu omulala kyakola ki kyatamanyi. Nsobola okugamba nti n'enkuba enkya egenda kutonnya naye ng'amaze okutuna ku weather focus. Bantu bameka wana amanyi nti ne weather focus gyekiri nti basobola okulaga omwezi mulamba oba ennaku 10 ne zijja nga ziri action ne bakugaba ku 8 egenda kutonnya wano tegenda kutonnya. N'osanga olinga ategeka ku mulembe ogwaffe gwe tulabira ddala nti abantu basomye n'ategeka omukolo neyeekanga bwekanzinga enkuba ezze tagenzeeko mu nteebereza ya budde ne bagisa gwe kiki ekikugambisa nti n'ennyonyi bagigroundinze obudde bugenda kubeera bubi ne bagigroundinga ate ne bubeera bubi. It is not superstition is not what it is pure science.
and I believe in science. Obulogo bw'enkuba tebuliyo I believe tondeetako njana kuva ku programu wano ngende. Atogende. Gala okwogera kw'ebyo bintu superstition and what have you ompitanga. Era ffe wano mbivulu bagamba Abitex yasinga n'okugema enkuba. Ompitanga yalabye dda weather focus. Lwaki obwongo ky'obugamba kyebulaba. Gwe lwolabye horror movie lwaki ofuna ebirooto eby'entiisa byabadde biri pre-programmed. Obwongo bwakirabye era kyebukola ki kyebuzannya. Gwe olowooza omwana w'omunaku bw'aba yeebasa aloota pizza. Si byaloota. Aloota lumonde, aloota miwogo gineje nga gumutugaatuga bintu bifaanana bwe bitokyalaba. Kati ow'omugagga era bw'abeera awo wabadde bwakugamba nti era ow'omwavu n'agamba nti naloose yogurt mama olyoke yabijjeewa atandise okweyogeza omwana bamujjanjabe walayi nkubuulira amazima yabijjeewa atandise okwogera ebitakwatagana tebiriiwo. Naye omugagga bw'agira bw'ati byebintu bye ate twewuunya ekintu n'omugagga yazimbye yebbaati wabadde omusuubira kuzimba yakiyasubi. Mulimu ebintu ng'olina kyolabako kyekigenda mu maaso alani. Ebukoto wano wonsanze nti ndowooza kyali kibuga abantu bazzeewo batusanze nakulira mu kyalo nabeerako ebukeeka. Enjoki nejja negireeta abagenyi bagenda waliwo omugenyi ajja mugenyi najja bwali bwesiriwaza naawe tonyumiza bwali budonga budonzi twagendanga ku luzzi nga bagamba simanyi kwata sero omuteeke wano olutuluddeyo tuva ku kapiira tebakuba bakubanga ffe emiggo okaza kwebuuza leero byaloze bitya bakuba ggwe emiggo ne babakwatako olina omuntu gw'oyagadde okwogera naye crash wogenda okwogera bakuwa akati genda oyogere ogira ogenda okuva njogedde nnyo ng'owuli amaanyi wabadde ogalina no bakuwadde ekintu ekikulimba. Omanyi abantu bameka abaguba eddalu ze bayita principle oli ne bakuwa eddagala nti oba lyakukwebasa lyaki ng'obwongo bwo bwagaana okushatinga down abantu suffering insomnia something like that insomnia bakuwa akadagala nti kakwebasa the moment wookateekamu bapanga otulo tujja. The brain has already sent the message to the body. Okitegeera yasukumye dda kati obwongo wova eno ng'omusulo gukuluma n'odduka okugenda mu kinaabiro oyinza okuba ovugidde eddakiika 3 nga osobola okugukwatira. Lwaki bw'oba ogenda okutuuka w'ogenda ogukunkumula otandika ng'ojja mu zipu eno okyankalana ogenda okulaba gutandisa okuyitaayitamu ng'ate oguholdinze eddakiika 3. Obwongo bwabuulidde dda omubiri nti yessaawa. Tokkiriza nze sizanyira ku muntu azanyira ku bwongo bwange. The brain is the first capital. Kyotandika okubelievinga kyolaba alani olumu abantu balina results mu bulamu bwabwe not by accident by architect. They design deliberately their lives. Kyovola wanze omuntu bw'aba atandika okumbulira ebyakasasiro. Nze n'abantu abasomesa abaana bange eddiini mbamanyi. Mbamanyi. Capacity yo erina okuba nga eri ku level. You don't brainwash my child into stupidity. Njagala eddiini obe ng'ogina on a cautious level. Si kugaana kutandika kubba kumya emirimu ate otandike kugamba instead of going to work on your resume otandike kukuddawo nti osaba busabi. No. Nebyo tobiŋŋamba. I face reality. COVID wawulira nga wali wano church mekeza ali enzugule. Don't they do miracles? How many did they perform? How many? Nkubuuza. Then reality hitting ne mugenda ku reality which is science. Ajina bati guni nsabirayo okwana. Go get medication, go be checked. Africans, we need to change our mind. Otandi nawulidde bulungi babadde bansabidde yes lwakuba obwongo bw'obugambye. Lwaki wabalumwa cancer sibe baleeta? They perform miracles. Simanyi baabo babadde badduka amukonyeeko n'agwa ekigo. And you take me in that nonsense. In that nonsense. Ozimba bizimbe nse okulaba ebizimbe. It is manipulation. The elite know that but they can't say anything to you. Why? Because you are part of the manipulation. You help them
okukwata endiga zaabwe ngenda kino pasita wange yayogedde kino wano we yatusongedde bonga bagira bwete seeka wange yakoze kino ate oyo nze kasita abanga ayogedde you follow. That's why when you find intelligent people you never find them in groups. They don't fight for belonging. Nze wali ondabyeko wano nkugamba nti ndi mu kibiina bwe kiti oba ndi kabinja ngwendo bwe nti ne bwe I don't belong. I don't belong. People lose their personalities and they go into belonging. Ekibonyabonya omufirika nakusomesaako wano ku culture nekusomesa eddiini nekusomesaako family omuntu okwezuula byalina okusooka okukuba bye bingi. Eddiini kyetakkiriza kali kyekikkiriza kali kyegaana gye nekigaana kati okuva mu hurdles zonna zisanga omuddugavu. Abantu bakole programu zaabwe bali ku nteebereza ya budde ng'otandika kuyita kizibu nti jangu ologe enkuba and you think you are competing with that. Abantu bali mu factory zaabwe musula mu church na mizikiti. Africa is the most prayerful continent. How come that we are the poorest? Inagambwa abenga bibe bayunga. Mwabasiiba musaba kino na misana ne mukola ki? Lwaki mu continent zonna mwabasingayo obwavu? Come on, ensi tezikulaakulanira ku ebyo. Kazannyo kalala nnyo. Atenga the way we are brainwashed as Africans okuvaayo okulingizaako obulingiza mu nsi bweti tutandika okukompitinga n'ensi kiyinza n'obutabaawo. Nze nakyogera dda ne mbagamba nti no will always remain the poorest. Wetugezaako okukachinga up tusanga bali baavuddewo dda. When have we ever led apart from corruption? Mbulye twaliidinga muki ne music abakongo tugoba bagobe. Movies ennungi njagala kikolanga mu Nigeria. Okitegeera boogenda obalaba ng'era balinako ka connection eri ku bantu ate nabo babaako gye bakoppye. Kati ebyaffe eva tuba kukoppa gundi akikola atya. When do we ever innovate? Ne bagamba nti no leero Africa yakozeeyo kino tugende tukikoppe. And we don't question why. Ffenna batuzaalanga obwongo bwaffe bwe bumu. But the conditioning from our grandparents, our parents is wrong. Buli lwogezaako okukibuuza omukulu tebamulaba mu kamwa. Society bakibeewa ekitiibwa wano. Mwana yatugamba abakulu tebasobya. Wano genda osome eddiini newe gunaaba mukolo bagenda kutuuza mu maaso. Nova n'otunuli omuntu ng'ayogera ebyekijinga nga temusobola kubeera na ku level y'emu ey'okulowooza. But they are praising them. Mu nsi ezaakulaakulana you are there on merit. Ozze tubuulira ku ki? Nzize kukola ddagala lya COVID twasanze akawuka kano kasobola okubeera. Then you have the privilege to sit. Obeeko kyogamba abantu. Yes, I'm here to lead you as I want to be a leader, this and that. Bakubuuza mukyala wo yaani. You have to be exemplary. Tosobola tuwa kyotakolanga. Genda bano be mutwala mu kanso genda ku KCCA. N'atulanga tamanyina bwe basoma na bwe ba interpreting a budget. Ayafa. Babiyisawo bwe genda obabuuze when did they have last have an impact on what was done in the city. You see, abantu tebaagala kumanya bintu bimu. Myaka 5 gyewunzika giti. Gyewunzika mubuuze wali okozeewo. Kansala wakola ki? Nti nze munonde saagenda kulya nguzi. We baba bayite juzi tebajjanga ky'omulonderako. Sasa ininga. It takes pure understanding. Gendo olaba abantu abakyusa ensi ne bazikyusa ddala ne zibeera revolution. Abantu be bakoze, they were not the elites. They might have all the brains but they lack the willpower to change. To change, muba praising ne batandika obbawako bu peanuts kumwezi babajjako. When in Uganda, if I was a leader, I know manipulation. Nkuwe emitwalo 10 nenkugamba jangu ku campaign nenkwambaza ne t-shirt yange. Bw'omala okujambala n'ogenda yewaffe yaffe yatuwadde 10 obaaga 2. Bw'omala okunnonda mu mwaka oguddako emyezi 6 ezijjako nkutegedde ovuga kitovuga boda amafuta ga mmeka ga 15 nga nkwongeramu 5. Ze nakuwadde zennyini nga nzikuggyako systematically ng'ozinziriza. That is not skyrocket science. Bayiro ne bwogenda alinga opaaki nga tomanya na kumanya nti 5 baabyongeddeko. You don't have that mental intellect. Ng'ozinziriza.
Kadde mu kabana. Nkwetaagako akalulu kampe emyaka egi 5 nkuwadde t-shirt yange nenkuweerako n'emitwalo 10 oba 15 amafuta ga boda ag'amafuta ga boda ng'ovuga ng'owogana ng'oweeyagala lwakuba olweggulo ojja kukolerako ezizo okola emitwalo 3 oba 10 ku mafuta gange ng'ovaayo ng'ogamba omuyaya akinkoledde. When I resume power nga ngamba nti liita ya mmeka ya 15 nga njogerako 5 tojja nakikyekinga. Teweebuuza na lwaki nabeerako ebungereza nga bongezza amafuta naye ndaba abantu bwe bali voting wano bali people revolt over that. Twayombera ku social media yangu embeera yali awo ku social media mwebale neekola ki kati 5 wembikwata bapa nembijja kinteekingira emyezi emeka era naye buli lwotuula ku boda ng'oŋŋamba wembadde nkuvugira 3 kaakati yongeramu 10 kiki amafuta gaalinnyeemuuko ekyo kyo tokiyombamu mu myezi 3 ena zonna ze nnakuwadde nga zikomyewo mu ggwanika mwenna nga nziba I can give you and I take back nga bwenjagala. Lwaki abantu ababeere ebweru oyinza okugamba ofuna milioni 10-15 buli mwezi naye tagaggawala? You have to defy the odds. Olina okukola ebintu buli muntu yenna mu system byatakola. Twagenze wagundi batuwadde milioni 5 ne mujja ng'abayimbi ne muzigabana. Zijja kuddayo naawe. Zijja kuddayo. Zijja kumala zigende. Kyova olaba olumu n'abafuga abaayagala okugenda naye agenda n'atunuulira obusiru n'agamba yii bano bakyabangu nnyo ate nzireeka neebowe kamba walulemu ebira just for just sakamusekanyikyawulyamu kamaanyi kamba twalemuuko bamwadde milioni 5 kati bazikwata ebyo 5 twagenze ne tulya emmere katuziteeke ku bali zijja kudda. Abantu abatuuse ku level etegeera nga balina ddala waggulu they will never be part of it because they know. Kati nkubuulira okutegeera Alani bw'olisanga omuntu ategeera ojja kumanya nti totegeera. Wano w'osanga omuntu nga ye akyusa ekirowoozo ky'okusinziira ku ani yayogedde n'omuntu n'omusanga ng'ali ku bukedde n'omusanga ku NTV ng'atambula okuva wano ne wano but in a society they don't ask what do you do for a living. Omusanga ku program ayogera articulate n'okola kino mu magezi g'omuntu ategeera agamba omukunji ono akola mulimu ki era akola wa ewuwe yewwa. Obalaba wano nze nina kubenda baawo olina ayogera ebyekigagga n'akola ki naye nga tasobola kukubulya bizinesi gy'akola ki gy'akola. What if they using them? Omuntu n'abeera wali wano yalingawo ng'ayogera ng'akuba gavumenti n'agikuba ng'ate wa mu gavumenti yali mwogezi wano ng'alinga vlogger ava kweno radio adda kweno TV biki ng'abantu bamwagala nnyo yakyogedde ne muwuliriza omutegedde yafa abantu ne bawuliriza naye ng'abagamba n'obagamba nze ekyo nakisoma propaganda namusoma and the brain does not even pick even when they are telling them real answers. Nsobola okujja n'enkuvuma kati kye yakolanga ng'ayinza okujja n'ayogera katugambe nga omukulembeze gwe mulina wano omulala gwe mwagala avuganye n'amwogerako bulungi ne mukkakkanya temperature. Olaba kale weeri naye gundi amwagadde no, they are reserving him for when he's needed. He's saying that to win your trust. Bw'amala okuwininga trust yammwe agenda okutuuka waagenda okukyogerera bappa nga mumukkiriza nti nze njogera amazima ndi we naye mbabuulira amazima ng'ogamba mama yayogera ku kino you believe. Nti naye gundi ono ng'atwesibyeko nnyo bwe tujja bweti abantu ne beekalakasa okay what you do yeekalakasizza mukwate musitule mutwale ekasangati mukomyewo ekiro musitule ekasangati bw'atuuka awo nga bagamba ani nti nno Lubwama yeekalakasizza mutwale ekitalya muba muli eyo ng'amazeyo omweka atudde eyo nti lwaki yeekalakasa kakati ono nga kyava ajja n'abagamba nza nti nabagamba bali bawamu olaba ono muli mwana wawaka bamutwalanga ku makya ne bamuzza olweggulo bamutwala ku makya gwe kakati Lubwama bwe weekalakasa atali waayo ali luddawa. Is reality ogenda okukiraba nga
kyekyo nogamba ono bamutwala. What do? You chicken out ng'oddeeka. Era ng'oli atandika ng'akazannya akamalamu bulungi bakolagana before you know it the power goes. The propaganda worked. Kati nga nze nenyiga mu ebyo nti okunnyonnyola omuntu atali ku level ya kutegeera eyo tosobola and you can use them for anything. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.